akwatidde ekibiina ki NRM bendera ku ky'omukulembeze w'eggwanga Kyoka Museveni olwaleero asibye mu disitulikiti ya Amudat ng'akunga abaayo okuddamu okumulonda ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga asobole okunyweza ebyo ebituukiddwako emyaka egiri 4 gy'akulemberedde eggwanga lino. Olukuŋŋaana Museveni alukubye ku kisaawe ky'essomero lya Kalas Primary School. Si Karamoja yokka kubanga nakyoli gye yava Western Nile gye yava yonna olaba ng'okwaniriza kwali kwa kika kya waggulu. Tusuubira nti ne gye tugenda okudda mu bitundu by'omu Eastern Region bwe tunaaba tuvudde Karamoja naye tujja kusanga okwaniriza kwe kumu. N'olwekyo njagala kukubiriza banna NRM naddala abannaffe ab'omu Central Region n'ebitundu ebya Busoga okwongera okukitegeera nti tukyayina obuvunaanyizibwa ng'ekibiina ky'NRM nga gavumenti y'NRM ekulembera Pulezidenti Museveni okulaba nga twongera okukuuma n'okunyweza ebyo gavumenti oba Uganda byetuuseeko. Every district we have gone to, we have this crowd and it's a constant. We are not like other people who carry their supporters in every place they go to. For us, we find ours in each and every district. And that is how we have been operating, and we shall use that up to the end of the campaign. And during voting, definitely we should have another approach we are going to use to make sure that we whip everybody in the villages to come and vote. Therefore, I trust that even this time, you will make sure that Amudat will vote 100% for the president and 100% for the whole lineup of leaders of NRM. Museveni asoose kujjukiza beeno ebimu ku ebyo byasobodde okukola okwetooloola ebbendobendo lya Karamoja. Here you have the roads. Aya mwonyi ndele nyoporu nyoni ku barabaren. You have the electricity. Otingete kwa yanga la stimen. You have the water for drinking and for production. All these are part of economic infrastructure. Amudat yemu ku district ezatawaanyizibwa ennyo entalo wakati w'Abakaramoja n'Abaturkana okuva mu ggwanga lya Kenya nga zeekuusa ku by'okubba ente. Wano Museveni wasinzidde n'asuubiza nga bonna abaakosebwa bwe bagenda okuliyirirwa. I told President Ruto that if these criminals don't have money, the Kenya government must pay. Ekitundu kino era kirimu enguudo embi eziŋŋamizza eby'entambula. Ono atadde minisitule y'ebyentambula ku nninga okulaba ng'enguudo mu kitundu kino zikolwako bunnambiro. I don't want to hear again of a road, a major road which is impassable. What are they doing? Why should it be impassable? It may not be tarmac. It must be motorable all the time. Mu kisanja ekijja agamba essira wakuliteeka mu kutumbula eby'enjigiriza kw'ossa n'ebyobulamu mu kitundu kino. The plan is to have one primary school per parish and one secondary school per sub-county. Also to have one health center 3 per sub-county and a health center 4 per constituency and a district hospital. Olunaku lw'enkya Museveni wakubeera mu disitulikiti y'e Nakapiripiti ne Nabiratu